نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وأمينه وعلى وحيه أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه وتزودوا من دنياكم لآخرتكم واعلموا أيقنوا أن هذه الدنيا دار الممر وليست بدار المقر. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. baganda bange Allah subhanahu wa ta'ala wabuyinza era daiman lubeerera tumutenda n'ebitendo ebijuvu. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebirungi byatuwa entakera oba oliawo ng'oluusi n'emirimu egiva gye tuli okgenda gyali kuyandisinzidde subhanahu wa ta'ala atuwa ebirungi bye nga si gye giri awo egimala naye liannahu takaffala bidhalik olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yakyewa nagamba nti wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نقام مؤين الله سبحانه وتعالى أنت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. عبادة سورة هود آية بيا مسانفة وبيت جل وعلا نقام مؤين الله سورة الحجر يقانت وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله كتوغا بريدا mulimugwe subhanahu wa ta'ala tumwebaza kubeera nti tali mubeerabira ate ngira atendebwa n'ekitendo ky'obuteerabira nenga eva Allah atutuusaako ebyokulya byaffe. Nze njera embereeka eyewange nimba n'akaceera akanguddeko oba oluusi kanyama nga ndi enkoko yange oba kyennyanja akagudde ako oluusi ne sikafaako ku lw'obutono bwako naye oba oliawo ngo munyeera ng'atuuse azze okunona kana akaguddeko n'ogamba munyeera ono mu nju muno situlinaamu nnyo byalya, tetumusanga mu nva, tetumusanga ku mmere, naye abadde abeerawo ku ki naye nga mwali mu nju yaayo muli Allah yamanyi kyali. Nam mukole enteekateeka ng'abaana bwe bajjawo tebaleekaana. Wulira ekiriyo ekyo mukikolere enteekateeka nga bajja wano tebaleekaana kufuna bufunyiwuzu nga kibeera kimala. Olunaku lwaleero biidhini ta'ala kyetugenda okuyigako kigamba nti ffenna tuli mu buzibu. Tuli mu ki? Mu bizibu ebyenjawulo nno. Financially bw'ogenda ku byenfuna kyewanise. Abaana bakyali waka, abantu sibanna bakuzza baana mu masomero. Abakola gye bakolera nga barenti nga bapangisaayo baba banja, abasula gye basula nga wakupangisa era baba banja. Abantu bali mu mabanja
ng'oggyeko okusula n'okukola nti bapangisa naye abantu baba banja sente ze mulaba bakoleramu baba banja abantu bali mu banka bateekayo dde ebintu byabwe kyekireeta ekyo ebyenfuna tugambe nti twagenda mu covid nga tulina obuzibu obw'essente twagenda okuva mu covid ate ne kiyitawo therefore embeera gye tulimu tugenda kukola tutya embeera gye tulimu tugenda kukola tutya embeera bwefaanana bwetyo alhalu alwahida solution ekyokukola kiri eki kimu kiki tafwidu al-umuri ila Allah ensonga kuzidiza Allah bwe tunaazeetikka ffe tuyinza obutazituusa omumanyi agamba nti man hamala ma la yutiqu ajaza laysa maa alfujuri ghina kullu shay'in idha kathura rakhisa njagala mwali wasooka yagamba nti man hamala ma la yutiqu ajaza omuntu bw'asitula kyatasobola kimulema n'akisuula kati ebizibu byaffe tuyinza okuba nga tetulina maanyi gagenda kubimaliriza ate nga singa tubikwasa Allah subhanahu wa ta'ala Allah alina amaanyi agabimaliriza kubanga dawuli international okumala ebizibu kuba byabaddu mulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala mulimu gwani gwa Allah jalla wa ala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe baali bava Makka ogenda bagende Madina abakafiri babalinnya akagere bwe balinnya akagere nabbi alina we yatuuka ne Abu Bakari ne bakka mu mpuku firaran bidinihim wa bihayatihim nga baddusa ddiini yaabwe na bulamu bwabwe bwe bagenda mu mpuku awo byaliwo byali bingi kuba mu maaso nyina kinyinetaaga ekiwanvu abasajja abajja babanoonya ne batuka ku mpuku omusajja yakulira ekikwekweto n'agamba bakafiri be yali nabo nti Muhammadi ne Abubakari bali muno Muhammadi ne Abubakari bali muno abakafiri be yali nabo baali bamwesiga naye babuusabuusa mu bigambo bye ne bamugambo waye okakasa kyogamba n'abagamba nti Muhammadi ne Abubakari tebannasukka wano balina muno ng'obuufu bwe balaba obuli ku mpuku tebuyinza kubeera nti Abubakari ne Umaru batuse ku mpuku ne bagiyingiramu n'ebiddako ne biddirira Abubakari atunula bw'ati waggulu bw'ati n'alengera abasajja nga n'ebigere byabwe biriwo ebiti ku mpuku batunula bagiri kati Abubakari n'agamba nabbi nti ya Rasulallah mubaka wa Allah abasajja baabo naye singa omu kuba amala ne yeetegereza bulungi wano we tuli atulaba tugenda kukola tutya ya Rasulallah bali aba babiri nabbi n'agamba Abubakari ekigambo nga kyali kibuuzo n'amugamba nti ya Ababakari owange Abubakari ng'otidde nnyo ekigenze ewala n'amugamba nti ma dhannuka bithnaini wallahu thalithuhuma yamugamba nti Abubakari olowooza ki gwe ebintu obitegeera otya olowooza kisoboka ma dhannuka bithnaini olowooza otya ku bantu abali ababiri wallahu thalithuhuma ng'owokusatu ya Allah subhanahu wa ta'ala ng'owokusatu ya Allah subhanahu wa ta'ala mu kizibu kyabwe kye balimu banoonyezebwa
naye ng'abawa protection ya Allah subhanahu kyamuga ti ya Allah jalla wa ala olowooza otya Allah ayinza okutuvaamu kati ebizibu byonna bye tulina nze Jibril nyina ebinene ebyange Allah yabimanyi era Allah abimanyi ebizibu byonna bye tulina nze nammwe owokubiri ku bizibu byabeere Allah subhanahu wa ta'ala byonna bye tuyina owokubiri kugwe nanyini bizibu abeere Allah jalla wa ala yamugamba nti ma dhannuka bithnaini wallahu thalithuhuma mutule bulungi musitamu khutuba nakyogedde ekyo mutule bulungi ndagidde mutule ntule weesa Allah ekitiibwa Museveni najja wano musobola kutula mutya buli muntu nga bwatudde osobola kutula bwatu nga Museveni azze wano bwe kibadde kisoboka tula bulungi maaso ga Allah jalla wa ala Allah mu ekitiibwa amugamba nti ma dhannuka bithnaini wallahu thalithuhuma olowooza otya ku bantu abaali ababiri nga Allah jalla wa ala yewokusatu waliwo ekiyinza obatuukako dira ebizibu bikwasa Allah jalla mga Allah nti ebizibu byange nze mbikwasizza ggwe siina mulala gwe ngenda bikwasa business gamba Allah nti Allah yiyo njikuwadde ginteremu baraka siina mulala atali ggwe omukyala afuuse ebbere gyawaka gamba Allah nti Allah mukwasizza wuuyo siina maanyi ku ye kubanga kitonde kya Allah tabaraka wa taala toyinza kukisobola abantu abo bazibu banafu mikono wano naye wano ayinza okukyanga n'ogamba singa saawasa musege guno gamba Allah jala nti Allah wuuyo nze mukwasizza guwa mumpoyo guwampa nali nnoonya mulungi wansuula ku musege naye guugwo olina obusobozi obugukyusa gunongosereze takosa omukazi nga musege nogamba kikino bizinesi egaanyi giteeke maaso Allah jalla wanga Allah bino bigaanyi ate wampa abantu eka omukyala gyali abaana balina okusoma taata yalwadde mu kyalo ne mama yalwadde senga ayagala kumujjanjaba byonna biyimidde ku nze ne Allah jalla wala nkuwadde ensonga zange ma dhannuka bithnaini wallahu thalithuhuma jalla wala n'abanyumyako mu suratu tawba nagat idhuhuma fil ghari إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الله قال من تبومبريري أتجز أمك محمد صلى الله عليه وسلم لأبو بكر الصديق رضي عنه نقام في الغار بباري منبكو إذ متشاريشو يقول لصاحبه نبي ويقام بلا صحابة أبو بكر نعم قام لا تحزن أبو بكر تنقوا لقما إن الله معنا الله لي منفي الله لي منفي الله لي منفي الله بابيرنا وبونو نيانياتي السلام الله بابانغا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الله لي نفي والله جل وعلا لي مكواسزاكو بيزبو بيو الله مكواسي بيزبو بيو ثقة ngomwina mune trusty Allah ngomwina obwesimbu ntisedi agenda kubimala okujjako ye kiteeke mutegeerayo okuva olwaleero nti alina okumala ebizibu byaffe byonna ya Allah jalla waala إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا الله لي ومنفي gamba mukyala ombizibu byonna naye mulimu nti Allah jalla waala ali wamu naffe abakyala bangu amangu nnyo okulemererwa abaana mufumbe emyezi 7 n'alaba nga tolina gy'omutwala n'abuuka genda omuwulira nga yali nnyonnyonya agenze n'ogamba alaze ogenda okunawaka nga enju yagisibyewo yagenze ganze wano sijja kusobolawo inna allaha ma'ana beerabira nti Allah jalla waala waali yalina future yaffe obuuka n'olinnya ennyonyi n'ogenda ebweru Allah n'abittireeyo wallahi byonna amakya ga leero mbadde ku simu yange kuno nga mpuliriza mwana muwala yava wano
naleka abaana basatu oba babiri aboogedde omwendo gwa bungwerabidde. Yava wano n'agenda. Omuntu alina abaana babiri abasatu kitegeeza abadde alina omusajja oba oliawo bamuzaala butambala. Yabuuka n'agenda ebweru agenze kukola ssente, naye abadde alaajana bwe bamututte bamugambye baako n'omuntu gw'oyogera naye omuweereza emesegi omutegeeze ntugenda kutta, naye bamututte okumuttira nga waliwo emirambo emirala esatu gye baali basenga middugavu gyava eno mu nsi zaffe. Alaajana agamba bagenda kunzita naye abaana bange wano wendi waliwo ng'ali mu maziga wendi waliwo emirambo esatu bagitta, naye baŋŋambye nange bagenda kunzita, naye mundabirira abaana bange obuuka mu bufumbo ogenda mu kufa. Bukiki Allah jalla wa ala ebintu kasita abantu babimuggyako. Mwetegereze bannyinaffe wallahi bw'ofunanga akadde essaawa 11 oyitanga kuwali ku internal affairs nolaba mwana w'omuntu bakeera basimba mu layini eva kuno mpaka eyo basindikagana empewo bafuuyirawo balwana agenda bwolwo ate gye babattira babatta naye balinganga batakimanyi teri babatta. Inna Allaha ma'ana abange embeera nkambwe naye ki inna Allaha ma'ana Allah jalla wa ala ali wamu naffe. Allah ajja tukolera byonna bye twetaaga. Abakulembeze abatafeeyo abavunaanyizibwa abatafeeyo Allah jalla wa ala wallahi ajja kufaayo. Lwaki? Mbagambye ogwo mulimu gwe subhanahu wa ta'ala. Jalla wa ala mulimu gwe Allah ajja tufaako. Temulabanga Allah jalla wa ala atakyatufaako nedda tekijjanga mu ntegera yamu. Allah akola, Allah tumusabe layla wa nahara ekiro n'emisana. Allah tumusabe ekiro n'emisana tumutegeeze ensonga zaffe. Lwaki? Inna Allaha ma'ana Allah jalla wa ala ali wamu naffe. Ebizibu byanga bikuzinze nga bikususseeko yitiriza ekigambo la hawla wala quwwata illa billah. Gamba tewali akyusa mbeera, tewali ayina maanyi gakikola ekyo okujja ku Allah jalla wa ala. Allah jalla ajja kukyusiriza mu mbeera. Allah ajja kukyusa embeera ofuna embeera ennungi. Athiqa okwesiga Allah subhanahu wa ta'ala nsonga nkulu nnyo mu Busiraamu. Nsonga nkulu nnyo mu bulamu bw'Omusiraamu okwesiga Allah jalla wa ala. Kankuwe kyafaayo twanguyeeko. Musa alayhi salatu wassalam Allah jalla wa ala mutume wa Firauna alayhi la'anatullah. Musa bwe yatuuka wa Firauna byali biwanvu nnyo obudde obutatuma leero kuba Qur'ani esinga ebbanga erisinga obungi enyumya ku Bani Israila ku Musa ne Firauna tuyinza mumalayo ddi. Naye Musa bw'atuuka wa Firauna conversation yali mpanvu Qur'ani nga bwe ginyumyako kubanga okuva ku Bakara mpaka kumpi Al-Fatiha nani nansi kugwako eri Musatul Aala Allah jalla wa ala anyumya ku Musa nani ne Firauna. Naye Musa bw'atuuka wa Firauna, Musa aliramu Firauna n'amugamba Allah antumye, Allah agambye bw'ati. Naye Firauna bw'agaana okukkiriza, Musa yatuula wansi ne muganda wa Haaruna ne basaba Allah jalla wa ala Allah azikirize Firauna. Musa yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti rabbana tumis ala amwalihim واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يقام أنت الله بانت فرعون نابانت به تبقين كوكريزا مبكا نغامزك كلابا بونزبي الله جل وعلا برما. الله لما قام أنت قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Allah mganti qad ujibat da'watukuma fastaqima. Musa mazokwanukula edduwaayo ne Haaruna n'abagamba nti fastaqima bemba mwagala okulaba thamaratu dua ebibala ebiva mu dduwa gye munsabye kati fastaqima mutebenkeranga bwe mbeetaaga. Fastaqama Musa wa Haaruna waman amana ma'ahuma. Musa n'atebenkera ne Haaruna n'abantu abaali babakkiriza. Allah tayimu etuuka ey'okuzikiriza Firauna alayhi la'anatullah.
n'amulagira akwate ekkubo erigenda ku baharul ahmari ku Red Sea. Musa bw'atambula n'abantu abali bamukkiriza, kubanga Allah ganti wama amana maahu illa qalil. Musa yakola da'wa naye abantu abakkiriza baali batono nnyo. Lwaki baali batono? Ala khawfin min Fir'auna wa malaihim an yaftinahum. Baali batya Fir'auna ebonezo yalinga atuusa ku bantu. Lwaki? Fir'auna yakwatanga abantu abaali bakkiriza Musa ng'abakola min khilafin, nga bw'atemako omugulu ogwa ddyo ng'akutemako omukono ogwa kkono. Bw'atemako okugulu okwa kkono ng'atemako omukono ogwa ddyo. Muntu n'asigalawo nga shapeless. Abantu babeera mu nsi muno ne batusa ku bannaabwe ebibonerezo ne beerabira nti Allah jalla wa ala ssaawa yonna abakwatako. Wallahi Firawuna yabikolera ebbanga. Kati Musa yalekera baharul ahmari, Allah nga wamulagidde. Musa n'atuuka n'abantu be ku nnyanja bw'ati, gano mazzi eno tekyali gye badda. Allah bagee mukwate mugende ku Red Sea. Bwe baagituukako genda mu suratu Shu'ara, Firawuna bwe yawulira nti Musa ayolekedde Red Sea gy'alaze, gy'addukidde n'abantu. Firawuna n'atuuza ka meeting akamangu, n'ayita minisita wa defense, owa finance, owaki n'abaga nti mwategedde nti Musa we twogerera nti alabika adduka naye tulina omunoonya tumuze, tujja tumulamule n'obwenkanya. Bategeeza ki? Tulina okunoonya Musa tumutemeko omutwe, n'abakkiriza bonna tubakola ogwawalugali. Twagala kulaga tulize mu khutuba nti ebizibu tulina bingi naye tubikwasa Allah jalla wa ala. Allah talina kyalemererwa kumutumalira. Firawuna n'alagira buli mundu yonna tewabe mundu esigala ebombo, tewabe mundu esigala ekasijjagirwa, emakinde tewasigale mundu, zonna bazikuŋŋanye zigenda zinoonye Musa n'abagenzi nabo. Musa ali atuuse ku Red Sea. Njagala kulaga nti Allah jalla wa ala wallahi ataasa omuddu we saawa yonna. Mbizibu tulina ebingi mu nsi muno. Musa abaali ku Red Sea n'abantu bazze nabo abamukkiriza bagenda okulengera nga Firawuna aleese jje nga tewali gwalese mabega, nga Firawuna aleese jje nga tewali kyetaagisa kuzikiriza Musa n'abamukkiriza, wabula nga Firawuna ayise nakyo. Abakkiriza Musa baakyuka gyali n'amugamba ekigambo nti inna la mudrakuuna. Musa gw'otuleese wano naye Firawuna wuyo agenda tusanga wano atutte. Laba emundu zaleese, laba ebyokulwanyisa byaleese, laba amagye galeese, n'ennamba yaffe bw'ogikompayaringa kubo tetumalaako, tubadde tutya Musa era tukoze tutya Musa. Musa abaddamu ekigambo nga munywevu nnyo, nga mumativu nnyo, nti tabagamba kikakasa. Lwaki? Allah yamugamba nti tambuludde wano bwoti ku mazzi. Musa ye ng'alinda kiragiro kya Allah jalla wa ala kigenda kuddako. Bamugamba nti Firawuna atusanze agenda kututta, yabagamba nti kalla. Allahu akbar. Yabagamba nti kalla, nedda, kalla kijja kitya, kalla Allah baali luddawa. Nabagamba nti inna ma'iya rabbi sayahdin. Tekisoboka Firawuna tusanga wano, bali ku mazzi. Wallahi tasawwar kuba ekifaananyi nga muli ku mazzi naye omusajja atuusa ali awo. Nabagamba nti kalla, nedda. Maradun min amradi alqulubi alfasida, endwadde mu ndwadde eziruma emitima egyafa, tejeesiga Allah tabaraka wa taala mu kaseera konna akeddembe n'akakazigizigi. N'abagamba nti kalla, kyemwogedde tekiriiyo, Allah yangambye tudde wano. N'abagamba nti inna ma'iya rabbi, nze Allah wange ali wamu nange. Inna ma'iya rabbi. Nabbi kyagamba Abubakari nti ma dhannuka bithnaini wallahu thalithuhuma. Olowoozedde ku bantu abali babiri nga Allah jalla wa ala yokusatu ng'ali nabo.
Allah alinawo ebizibu Allah abiraba. Allah alaba ebyange, Allah alaba bya mukyalawo, Allah alaba bya kitaawo, Allah alaba bya jjajjaawo, Allah alaba bya buli muntu yenna. Ate nga huwa qadi alhajati, Allah amala ebyetaago byaffe. Wallahi billahi tallahi. Abagamba nti kalla tekisoboka Firawuna tusangawo naye nga naye amulaba wuuyo nga siwa kumugamba nti tumulabyeko nedda naye nga wuuyo era wuuyo nga wuuyo asonga mbere kujjano we bali ku mazzi. Musa akola atya? Agamba nti ntabange nti tuyingire amazzi tufe nedda. Yagamba sayahadin, Allah alinange agenda kundaga ekyokukola. Fannasuru okutasa kwa Allah jalla wa ala kujira omuntu wagweramu essuubi. Wallahi temugwamu essuubi. Okutasa kwa Allah kuba kutuuse. La tayas, togwangamu essuubi, togwangamu essuubi. Allah gamba nti la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Temugwangamu essuubi sawa yonna. Omukkiriza abeera ayina essuubi wa Allah wa jalla wa ala ti Allah sawa yonna nkolera kye neetaaga. Jalla wa ala kyagamba nti wa awhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahra في سورة الشعراء. نقمت فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. In that moment ng'abantu balaba essuubi ly'obulamu liweddeyo bagenda kufa. Alagamba nti nenzisa obubaka eri Musa nemugamba nti anidrib bi'asaka al-bahra, kwata omuggo ogwo ogukube bwoti ku nnyanja. Nyanja neekola amakubo 10 abaali baweddemu essuubi ne balaba okutaasa kwa Allah jalla wa ala nga kuzze. Musa n'abagamba nti khalas muyingire. Ng'ennyanja ekoze ayisi, tebagiyita ku mazzi nedda, bagiyita ku musenyu mashini nga batambuza bigere, ate nga aminina nga bayimba mirembe ne batambula ne bagumi ne bagwera eri. Firawuna bw'atuuka wano ku nnyanja nga Musa amaze ogiyingira n'akyuka eri ejje lye n'abiri abalwanyi be n'abaga nti alaysa li mulku misra. Allah atwala Musa asobole okusomoka agende okukidomala ku Firawuna nga Musa amaze okusomoka. N'agamba nti suratu Zukhruf jalla wala agamba nti Firawuna n'agamba nti alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Naam. Naam. Firawuna agamba nti alaysa li mulku misra, abange sinze nfuga Misiri. Abuuza ejje lye n'agamba nti alaysa li mulku misra, mumwe mulimu abategekasa nti nze nfuga Misiri. Ansi egamba nti ye ssebo ye ggwe giwa omuliro ababeerawo ku buli mulembe. Ebimpemempeme bibeerawo nga biryawo byasamu gaŋŋaŋŋaali. Temugaaseka yombi bwe kibeera, gabeerawo agaŋŋaŋŋaali, ebimpemempeme, emigunju gy'emirembe okuva ku mirembe egyasooka gyaliwo. Temugiraba leero ne mwewuunya bibikadde Kulaani yebinyumyako. Bagamba nti ye ssebo Misiri gw'ogifuga, n'ayogera ekigambo eky'obusiru n'agamba nti wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. N'agamba n'ennyanja eno etambula mumaze kulagira. Obwongo tebwebuuza nti bw'eba etambula gw'olagidde lwaki togisibye Musa n'atayitamu n'abantu be? Obwongo tebwajja. Bagamba ye ssebo ye ggwe abategeeza nti tuyingire amazzi tuli bakutuuka gye tulaga. Allah aleeta nasuru, Allah aleeta okutaasa ku kizibu ekyali ekinene ku Bani Israila kibamalamu emyaka egyali emingi, namwe Allah jalla wala asobola bataasa saawa yonna n'aleeta okutaasa kwe. Mbwavu bw'olimu
muwulu bwolimu toyina mwami mwana wawe akalemeddewo abaana bo bebatafumbirwa bizinesi eganyi buli kyokolako kigaana Allah jalla waala ajja kuleeta okutaasa kwe. Allah gati ala inna nasrullahi qaribun. Banange Allah tatuvangamu wallahi Allah akutaasa saawa yonna. Allah amala okusomesa Musa alayhi salatu wassalam n'abaali bamukkiriza n'abatuse busukka nnyanja. Firawuna n'agamba abantu be nti amazzi tuyingire ennyanja. Allah yalekawo ennyanja nga ayisa akyakutte. Firawuna n'abantu be n'eggye lye ne bayingira ennyanja. Kyekyaddako Allah gamba nti wajawazna bibani Israila albahara فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أنا لم قلت الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نقمت فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الله ليت وقتاسا atamun okujjudde. Allah yandibadde akikola bw'ati n'akola ennyanja n'ekwata ayisi Musa n'asomoka n'amaanagizaawo nga mazzi bano baleme kusomoka. Ne Allah yagala okujjuliza Musa ekyamagero kye okutaasa kwe. Bwe baasomoka Firawuna n'agiyingira. Allah agenda okuzikiriza omulabe. Wallahi agenda omuzikiriza. Agamba nti wajawazna nempisa babani Israila albahara nembayisa mu nnyanja. Allah ganti faatibahum Firawuna najjanga abagoberera wa junuduhu n'eggye lye lyonna ne bayingira ennyanja. Bagyan ngeri ya bulumbaganyi n'obulyazaamaanya. Allah gamba nti hatta bwe baatuuka wakati w'ennyanja idha adrakahu algharaqu taimu yatuuka nga amazzi ngalagidde agabadde ayisi gadde ogafuka amazzi. Tuli kuki? Allah jalla waala saawa yonna agenda tutaasa mu bizibu bye tulina. Mahma azuma kebeere nga byakoze olusozi lw'otasuubira mu bulamu bwo. Allah alagira amazzi gaddawo. Firawuna agenda okulaba nga saatul halak tayimu ya bulamu kuggwawo. N'ayogera ekigambo nga mutakabbirun jabbar nga takabburu ekyamuli mu mutima. N'agamba nti amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana min almuslimin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الرحيم ودعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب. مكوانو جانجي نعم تغامبي انتي نعم تغامبي انتي نعم tugambye eti ebizibu byaffe Allah tabaraka wa taala ajja bitumalira kebeere nga byenkana biti. Allah yamalira bani Israila ekizibu kya Firawuna. Mbagambye tubaidde kutuba yaffe esooka nti Firawuna eri jjukira Musa bwe yali ng'amusabira yagamba bwe yali abasabira yagamba nti fala yu'minu. Allah bano obukafiri bwe baliko tebagenda kukukkiriza. Nagamba nti hatta yarawu al-adhab al-alim mpaka ng'amaze kulaba nti ogenda baboneza ekibonezo ky'ekiruma kituuse bali okubakkirize. Firawuna agenda okulaba amazzi gamumira gamutwala. N'ayogera ekigambo ng'akyalina olunkulu olunene
olunene. Lwaki wali lunene? Yayogera ebigambo byali ebiri ebyasooka mu bulamu bwe nga byali bina takaburu. Yagamba okyasooka yagamba nti ana rabbukum, yagamba nti ma alimtu lakum min ilahin ghairi, simanyiyo katonda mulala atali nze. Nga kyali mulamu nagamba simanyiyo katonda wammwe mulala atali nze, nze Firawuna, nze katonda wammwe. Nayogera ekyokubiri nagamba nti olwo nga Musa ategeeza nti Allah ali waggulu, nagamba nti ana rabbukumul a'la. Musa katonda wammwe gwategeeza wa muggulu ategeeza nze. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Allah namuvunaana ng'amuvunaana nakaala al-akhira, ng'amuvunaana ekigambo kino ekisoose kyeyagamba atya nti ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sibamanyiddeyo katonda mulala atali nze. Ekyokubiri kyali kigamba nti ana rabbukumul a'la. Allah namuvunaana ebigambo bibiri n'amuzikiririza okwo. Kyekyaddako yagamba nti amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Yagamba ng'amazzi gamutwala n'agamba nzikiriza annahu la ilaha, mazima ddala ntongoza tewali asinzibwa, tewali katonda asinzibwa illa alladhi amanat bihi banu Israila, okujjako oyo babani Israila gwe bakkiriza. Yagaana ogamba nti illa Allah, no, yagaana wallahi. Lwaki agaana? Bwana ng'asuubira bw'anaafuna chance ewona n'adda engulu, kubanga babani Israila baali basinza ye, alekewo akawaatwake. Wajja bagambira nti nabadde ntegeeza nze, nabadde sitegeeza Allah wa Musa. Fanasru atin, okutasa kwa Allah kujja. Kun mimma yantaziru, beera mwe balinda okutasa kwa Allah jalla sawa yonna. Banabi ba Allah bafuna obuzibu bwali bungi. Allah gamba aya nziva akatula obudde. Allah gamba nti wazulzilu, embeera yabanyeenya ng'ensi tekyabatebenkerera ku lw'obusiraamu nga ebalangwa. Allah gamba nti hatta yaqula rasul, akadde kaatuuka omubaka Allah n'atukugamba walladhina amanu maa, n'abo abakkiriza naye ne bagamba nti mata nasrullah, ng'embeera ekaaye Allah atutaasa ddi. Kyali kibuuzo kati Allah yanukula gwe abaana abakyali awaka, w'opangisa bakubanja, gy'okolera bakubanja, ne bizinesi erimu amabanja. Allah akwanaga nti ala inna nasrallahi qarib. Allah akuddamu n'agamba nti w'obyebuuliza ebyo ng'olaba nga Allah ataakutaase, n'agamba nti inna nasrallahi qarib, okutaasa kwa Allah kuli kumpi kukwo kujja, naye tokulaba. Kati wootera Allah bwoti ogende bakunyenyeemu ng'okutaasa kwa Allah kubadde walaga gwe nsindikira okutaasa agenze mujango nyenyeemu ndabe mutye mumute. Ala inna nasrallahi qaribun, ala inna nasrallahi qaribun. Omukyala ayagala nnyo bbaawe, tayagala na kumuzzaako. Eyo si y'ensonga. Bbaawe kyagenda okukola si haraamu, era n'omala oli obuuka nga wasiza omukazi omulala, obusiraamu oyinza obuviiramu awo ng'olinga ategeeza nti yakoze haraamu. Negendeeza obusiraamu olina kukola ki? Weekyekinga. Lwaki omwami wange awasizza? Omukyala asobola okukoola omwana ekiro ennagisi n'agizingako bw'ati, mu kifo ky'ogifulumya mu kisenge n'agiteeka ku nkondo y'ekitanda. Kyokka wano waagiyitadde omulinyira ekitanda, ate gwe omwami w'osula neekukyumira kiro kyonna n'otafuna tulo. Omukazi ono buli bbibu omwana olapama musimba wano, n'otuka okuva mu kisenge nemusaala subuhi, waviira wako wavuddewo ssaawa 3 nga byakyali awo omwana gwepama ekiro ssaawa 8. Abuuza lwaki omwami awasizza omukazi omulala n'ebyo ng'ologenda muwazimba wabandaba. Weekyekinga erongoosa wakulyawo gye bataabuulira muntu.
gwaliko obuzibu bwasizabbawo mukinze nyina mukyala wange namuganze yambuuza nti ononzizaako konze ye naye natuuka tayimu nga sira bwetaavu bwa kumuzzaako kiki nga byonna bikola neŋŋamba kinajja eyo bwe naaba njagadde naye nga simugambye nti siri wakuzzaako naye nga kirijja neeyisaayo nantegeerayo ye matalinga zarafu mbagamba nti ala inna nasra llahi maliza kutuba yaffe mbaga nti ala qur'ani ala abanga ebizibu bingi naye inna nasra llahi qaribun okutasa ku allah kutuuse gye tuli kuli kumpi genda wetegeze bulungi qur'ani ya musalatul anbiya nenda qur'ani ebinyumi akonya Ibrahimu alayhi salatu wassalam abantu bakaawa bamukayira mwalimu ne kitaawe naye naalyobuuka nagamba Ibrahimu nti yeetaaga kusuula mu muliro ne bakuma omuliro gwali mungi nnyo nga balina okusulamu Ibrahimu abetente asirike bakuyita kusirika omuliro kugenda okusirika nga ne Ibrahimu asirikiddemu. Ibrahimu yali munyeefu wallahi ng'ekintu akiraba bakumye omuliro gwe baali bakumidde ku muliro bagusulemu. La hawla wala quwwata illa billah. Ibrahimu nanywera, wallahi nanywera. Ne bamuleetanga omusulamu nga balemererwa buku mulingi n'addayo nabo ne bakola kye bayita manjaniq ne bamukolera akatebe nga bagenda munasula baga Ibrahimu tasigala namutuuza katebe ne banasula ekiwejojo bamutuuza katebe ne bakanasula ne kamusuulamu sayansi tibya leero namunasula okusiba ng'ali mu muliro naye nga tannatuuka mu muliro jalla waala naayisa ekiragiro kye suratul anbiya allaga nti qulna ya naaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ala nayagira omuliro nga Ibrahimu tannagutuukamu bwe yandigulagidde nga amaze tuuka gwandimwokyezza naye yagenda otuuka nga oda Allah emaze okuyita nagamba nti kuni bardan muliro gwebeera kinnyogoga wa salaman ate ekyemirembe ala Ibrahimu ku Ibrahimu oyo gwolaba. Lwaki bwe yandigambye nti beera kinnyogoga mwana wattu gwandimufiriizinzizza n'afa. Gyokwata ekitege ekiina obulamu okise mu firiizi oggalewo kijja kufa. Kyogamba nti wasalaman ate nga kya mirembe. Ibrahimu n'atuula mu muliro baba nga bw'amema n'abeera mu muliro nga bw'amema nga gubumbujja gwagenda okumaliriza nga Ibrahimu ajja miyonga ku bukowekowe bwe baagala kugamba nti Ibrahimu tumumaze. Baagala okola nga Ibrahimu atambula kyofiisa ati ngeri y'okulumya simanyi mundaba gati is it Ibrahimu walla ghayru Ibrahimu oba atisiye wallahi nga yeye wakwate ku Allah ajja kumala ebizibu byo nawe binaabanga bifaanana bitya. Saba Allah akimpe namwakibawe wallahi Allah akimpe namwakibawe wallahi sikitukako. Lwaki mumwe benjogereramu mulimu gulaabadde mu masabo nga ge mazima bwaba tebabaddeyo ggulo waliwo abamaliriza ejjuma bagende waliwo abagenda enkya waliwo abali ku appointment nga mwezi gujja waliwo abanoonya sente zibatwala mu ssabo. Lwaki ewa Allah byaganye manda beko ne wendaga fa ya ibadallah fasallu wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam فإن الله قد أمركم بذلك إذ قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Mpozi nga tumaliriza sujala ejuma باذن تعالى.